bulamu bwange like abatandekeredde abanjagadde ebyaddala starting from team y'abantu benkola nabo, the management team, the fans, the real ones. Waliwo bafani abaliwo oba nina oluyimba oba siina bo babeerawo 24/7 nga Liam die hard. So personally naluyimba nga nebaza abo abaagalwa abange abambeereddewo kyokula ndwagala nnyo, am attached to it. Yes. Ate nandisobikkololekamu. Yes. Kati nakyusaamuko personally neŋŋamba ne leero nsazeewo nsumulule bye nina mu nsawo. Ntukirize omukaago like we had dreams before we all started ne tugamba nti tuli batufunye sente kino na kino. So kati sente zizze wa kimba siba making a happy. Yeah. Oire ogambo olwaleero nkuteekako akaweta kange. Mwejjeko ebya music. Do you ever sit there nga Liam voice? N'okubamu akafaananyi olunaku olwo nga owasa omuntu omuteekako empeta in church oba muzikiti. Did you ever sit there n'okirowoozaako ko? Muganda wange olaba n'okulinnya stage okuyima mbeera ntunudde mubire kati okubira alifa oba pastor oba father agambe you may kiss the breeze kasobolaako era ebintu boy era future wife kawundo kakubye edinisa nywera bro tujja kukola obufumbo nga bwa mateeka tisimwewasize mu office nemudde eno. Bintu byokugenda mu public ebyo nedda ozo okwefiriza emikisa ozo obwasanga obadde tonawaza nga obubebi obwakayo bwekyali eyo naye oba tebumanya nti wawasa oba alina emikisa mingi egy'okuyiiya. So would you be okay n'omuwala oba oli awo dating even in private ninaye okubanga ayogera bwati? Yeah, fine, sikinako obuzibu. By the way, seriously, nze saagala nnyo okuteeka personal life into public life. Kyobulaba abantu bamanyiko ebintu bitidi nnyo bayinza okubuuza Liam voice so tuwulira abantu basatu oba bana abali behind Liam voice ng'omanyiko babiri. Abantu abamu tebamanyi oba maama wange gyali oba taata wange gyali oba taliyo, tebamanyi oba nina ab'eŋŋanda oba sirina. That is how so reserved I am. Sagala take up personal life into public. Okikola to protect those people or to protect their voice? To protect them. From what? From industry no yagweddayo. People are crazy. We are going through life inti. Ku myaka emito tulina entalo ze tulwana oba oli awo ze twandibadde tetulwana. Buli wobeera mu limelight oba oyimbira millions and millions of people ojasanga abantu kakadde kalamba si buli omuntu akwagala. Waliwo abawulira obubi nga gwolina tune trendinga. Waliwo ba fellow singers boba olinyira mu bigere b'olemesa buli olimba lwa training abawo b'ozibira ate so nga abakulwana be bangi aboogera be bingi. And one of the most simplest ways of fighting omusajja kukwata ku family. Personally, ze swake akumacha nenkulaba ngoyogera ku mange n'ensirika. Okitegeera it's a breaking point. Kati okuwala ebyo byonna, I'd rather keep my family and everything out of the media. Nti kati ogenda kwogerako ki nti Liam mama we kino, Liam muganda we kino. Toyina gyogenda kwogera kuba oba toyina kyomanyi bw'oba ng'oyagala kwata ng'oba kwogera kunza in person. So mbamba protecting her from the media criticism and a lot of stuff. All right. Yeah, yes. Naye kakati content atambuza omuyimbi, what is the secret, what is the intention behind those skits? Newe atandibadde Vivian Mimi oba any other person ennaku zino abayimbi, some content creators bagenze nnyo kiki? First of all, Vivian Mimi, yeah, bamumbuza nnyo bwe wembera ku live era kinsanyusa oba no, she's not my girlfriend. Tukola bukozi just ntinze njagala nnyo okukola n'abantu nga tulina relationship ey'enjawulo kubanga okola obukozi kera kumakya kukola genda naawe kino na kino banya ne tubeera nga tuli so close nti tuli ba mikwano nti n'oba olina obuzibu bw'ofeesinzi oba ekintu kyonna osobola okunkubirako nga tontya nga we are free to that extent. So ezo skits ze mulaba ku TikTok ze tukola, some of them we sit down ne tuzireyinga then we present them to the people. Reason being nti wabaawo abantu ebasanyusa abantu baagalako okulabako ku bulamu bwaffe besides music. Omuntu aba ayagala akola naye Liam ono mu biseera eby'eddembe aba akola ki? But following nnyo lwekyo besides music kubanga oyimba ennyimba zo tuziraba buli lunaku tuziraba naye omuntu aba ali awo yandiyagadde okulabako ku bulamu bwe obulala the other side
nti obeera ki nti kati ffe tuba mu biseera ffe eby'eddembe tuba mu katemba tuba mu comedy tuba mu skits zaffe. That's how ng'ogyeko nti TikTok skits bwe butyo obulamu bwaffe bwera ffe tubeera mu happiness tuba ba free people. Yeah, that is it. The intention is to show people the other side of our life. Obuli awo gye badde tebamanyi. I was somewhere with someone. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. You know, someone is scrolling through the videos on TikTok, then a skit comes, akolijirwe motoka. Yeah. Asikira kuzode bachagulira Bakazi zino muza then ayingiddemu atya. Then that someone asked me, but girlfriend way? Because she knows nkola regularly. I think friend way. Never like Kaberia. I never see a girlfriend, not like Kaberia. So remember, the next time I will meet him, just as abantu abamanyi bamanyi nti nze ndi free person. I'm a free person. I'm always free with anyone. Kati oba olaba nsobola okukola music video nga mulimu omuntu gwe sitamanyi ne mumukwatako ne kati ate olwo gwe mmanyi. Just wabaawo friendship eri lwakuba abantu bo balina ekifaananyi mwe babakirabira. Naye just eba friendship nti muba ba mikwano nnyo to the extent nti musobola n'okujoking around. Yeah. All right. Nazo nezaala. Kiki? Gwe bagambye okuyimba ku love nina okubanga ndi mu love. But what about love? But byoyogera even here earlier ogambye wakiri mubeereeyo mu nkukutunga teri amanyi. Just your talent. Okuwandiika talent. Kati kansooka mube ekintu kimu kyobadde tomanyi ku nze. Before I started singing, I was a writer. Era talent yange kyenyiza okugamba eri more into writing than singing. Okuyimba nayiga kuyige. Yes. Okuyimba nayiga kuyige nga ogenda n'osoma 1+1 equals 2. Kati okuyimba nayiga kuyige. Naye before singing I was a writer. Nga mpandika music, muwandikira abantu, different people. So, ningamba lwaki sitandika. You still do that? Yes, I write for people. Others? Yes, yeah, I do. Yeah, I've written a couple of songs. For Martha Mukisa, nyimba za Vivian Mimi zonanza aziwandiise. Yeah, I've written a couple of songs. Yeah. Zira msafu msafu. Museno. Endwadde nnyingi eziruma naye ofubanga nnyo okulaba nga mu ndwadde ezikuluma temuli ssanyu lya munno. Abantu babi mwana, abantu banyiiga omuntu avimba omutima ng'akulaba oba olina kyofuna oba kyoyisaawo. So sometimes basobola n'okufuula omuntu omubi olwo limba lwa ssanyu kye lwogerako. Osobola okuba good person naye because ensi gy'olimu appreciating how good you are. N'onzika ng'ofuusa omuntu omubi n'ofuna omutima omubi. Gw'otandibadde nagwo olw'abantu bye bakoze. So I've been through a lot with people. Netuuka ne ngamba kyovula abantu omuntu atugana gamba naye eriya voice bw'owulira obeera wa tetukulaba tobeera mu interview tokola ki. Sometimes wewamu space n'ogamba kansooke nkiringemu kozire wakanfuna peace of mind. Then later on I can catch up. Okay. But tuleka kusaidia, did you ever sit there nawe newetula mukono gamba oba maybe hiyanze mukyamu oba? Yeah, of course osooka newetulamuko. For example, osobola okubeerawo nga Nick abadde kyaliwo nokira ku makya nga Nick si kyaliwo. You don't look at one side mbo Nick wambwa beki osooka naye newetulamu ng'omuntu n'ogamba naye ddala waawe na messes around. Okitegeera? Bw'olaba nga tewali reason lwaki wa messes around omanya I'm not the problem. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar
n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. The best gift kyewali ofuna? That was an iPhone 13 Pro Max. Yes, sir. Yeah. Ekirabo kye nali nfunye from Goma mu tusebo kwata millions of money. Nagulira iPhone. Gamba kwata. Just kirabo bulabo to appreciate you as a person, the music you do for them. Only now gifting. The fun. Yeah. Okay. A serious conversation. Gyewali obaddemuko with anyone that you consider that was the most serious conversation liwakabeera n'omu? Yes, nali nfunye serious conversation with my mother about my life and how everything is going on. Oluvannyuma lw'okumala okuba ET breakthrough and everyone is saying I'm following Zikula. So I sat down with my mother to talk about life in general. Kuba oba okyusiza nti kati nvuddemu life, olina life gy'oyingiridde endala. So you have to talk about that, challenges ogenda osanga, ebintu by'ogenda okuyitamu. Yeah. Okay. Go somewhere on a road trip with one person. First, where would you go? N'omuntu oyo. Ayaya. Njagenda ne Mimi. Mimi mwagala nnyo by the way. Njagala nnyo beera ne Mimi 24/7. Era bwe tuba tugenda ku road trip, bajja tugende eyo Kasese eyo mu nsozi eyo. I would go with Mimi. Kasese. Yeah. Okay. Something kyewandiyagadde okuyiga. Anything in the world of Uganda, I would like to learn this. Oyagadde okuyiga kino? Bingi byenjagala okuyiga, naye mu byo mulimu okubeera professional sound engineer. And actually siagala kiyiga, ndi mu kiyiga. It is what I wanted, now I'm doing it. I want to be a professional sound engineer. Yeah. All right. Skill gy'olina? Whatever you'd like to improve it, in process. Simanyi kwana. Skill njiyina kubanga mpandika alina ne bazikwanisa naye nze wenjekolako ebigambo ebimu tebijja. Otuuka n'okubagana nga simanyi kwana naye I would like to improve. Era oba olina eggezi ly'osobola okumpa. Ndowooza nze satana zibeerawo nga oba fear. Simanyi oba kiba kiki. You see someone, but abantu bangamba kati gwe okusiza nti wandika ennyimba za laavu wena mukolemu kampani. Tobyo tosobola bigambye ebyo naye ate olinga ate abikozesa mulayi nga abantu babikozesa era ngenda ne performingira abantu olina gamba nze mukyala wange namukwalira kana akayimba nekano naye nga nze nnyini zo sibikozesa. Okay. If you could start a business, nanga sibya music, one dance a business, and why? And starting the business that to and travel. If I would remember nanjagala starting up business. Nje kubanga personally nina passion eri tours and travel. Njagala nnyo okutambula, njagala nnyo okulambula, like njagala nnyo okutravelinga. So I think business eyo mandibadde nkikola singa manfuna obusobozi. Best memorable moments so far you have had in the music industry ngogamba kino kyos nga okijjukira nnyo nga is memorable for you? Ziri moments biri. First moment yange, it was a statement coming true. One day nga struggling, mami wange yangambako wakitogende Dubai no yiriba kubanga embeera eganye biki. I told her a statement jokingly nemugamba nze ndiva wano nga ngenda Dubai ndiba ngenze kuyimba for 2 days okudda. And the next year we twagenda mu lockdown, flight yange yasooka, performance yange yasooka nga bakatuta yali Dubai on a plane nga ngenze kuyimba ennaku 3 nga bwe nakimugamba bwe kyatuukawo exactly n'ennaku. So iyo moment nagimu nengamba osooka okwogera ekintu nemukizikiriza akamwa katonzi. Yeah. Okyogedde wano nga wakayingira.
nga gwalina obuyinza bagaddewo ensonga zaabwe zanjawulo manyi obiwuliddekoko wadidde okulaba nti baddamu bakola nze ndowooza personally nga kivudde ne ku basuubuzi wabangawo obutakanya wakati w'abantu you sit down n'owuliriza both sides n'olaba ki ekikufevalinga nekitakuyisaawo kale ensonga y'abasuubuzi n'omusolo ne gavumenti I think balina okutuula they discuss bakaminge up ne solution kubanga buli omu aba yeetaaga okuba ng'afuna mu munne kyonna kyeyagala okugamba awuliriza awuliriza kyeyagala omugamba nti mwagala nnyo mwagala nnyo awuliriza abatawuliriza sibaagala kuba tebaliiko but anyway nina new music in stock waliwo music omupya gwemina okuta very soon era tighten your seat belts mulimerengena kuba ndulizinga music omupya ne Vivian Mini alina music omupya agenda okuba nga ajja bambi musupporting Ugandan industry sinze nzekka wabula n'abayimbi bonna abaliyo for the love of Ugandan music supporting everyone. Thanks for coming. I know the best. Thank you so much. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.